I have heard a lot of people saying I am standing because I want to displace my Skype TV edukanyizibwa ate era neerungamizibwa ekitongole kya Eric Barnes Media. Ekyo si kituufu. I want to state this very clearly that I am only standing because I want to add value to the party. Njagala bakakasa nti neesimbawo olw'okuba nti njagala okwongera okuwa pate amaanyi n'ekyo pate kyestandika. And I also believe that position is for a sitting speaker of parliament. Era nkakasa nti ekifo ekyo kituufu speaker aliko yalibadde akola ki yalibadde akibeeramu. Because you cannot be a speaker of parliament when you're not in the top organ, a top party organ that makes decision for the country. Kuba tosobola kubeera speaker wa parliament nga toli ku lukiiko olukulu olutwala ekibiina mu ggwanga. So for me to be able to make some laws that affect the country, that affect the party, I need to be in that SEC for me to bring what is in SEC to the to parliament. Era okubeera n'ekifo ekyo kiba kiyambako nnyo okuba nti bwe mba ngenze mu lukiiko lwa SEC nsobola okufuna ebirowoozo ebifa mu SEC n'ebino ebya parliament okuba nti parliament egenda mu maaso. You need a connection between the parliament, the party, the executive, judiciary, and that's why we are there to do that connection. Weetaaga olutindo wakati wa parliament ne SEC. So yensonga lwaki wendi. But there is also a saying that says the best dancer eventually leaves the stage, and when they leave, the dance must continue. Era waliwo enjogera egamba nti n'azina obulungi akola ki amala n'ava mu ddiiro era bw'aba avudde mu ddiiro amazina gagenda mu maaso. So there must be continuity. Wateekeddwa okubaawo ogenda mu maaso. And NRM being a democratic party which is built on the principles of participation and merit. Yeah. And that's why I am participating. You're going to see the best and you're going to vote for Anita. Era NRM olw'okuba nti party esinziira ku bintu bingi nesinziira ku merit nti omuntu kyaba akoze oba obusobozi bwe kwesinziira. And based on that, I now officially want to express and declare that I am standing for the second national vice chairperson. Oli mu kulaba TV ekuwa ebigenda maaso mu ggwanga.